bwino ku Bruno K yeeyongedde okuvaayo Biibino ebigambo omugenzi byeyayogera nga tannafa toseetuka. Nyongera okubabuuzaako mikwano gyange era nyongera okubeebaza egyo gyonna gye mutuusako engalo mwebale butakowa kubeera nga ate muntegeranga amatu nange neewaayo okubeera nga ate mbaweereza mikwano gyange. Sigenda nno kulwayo wabula ggwe eyakampuliriza omulundi gwe ogusookera ddala amanya nze Omumbejja Aisha Naswera nga wano obutereevu ofunirawo amawulire gonna gagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna aba wano saako ate n'abo bonna abali wabweru w'eggwanga. Ennaku ezimu tubeera wano nga of course tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo naddala ensonga ate ezikwata ku bahasolazi bannaffe. Kale munaye n'olwekyo ngenda kusaba ekintu kimu subscribing teekako akadde butereevu tojja kwejjusa. Bruno K munange yakyali mu ddiiro. Omanyize nze omu ku bantu ebiseera ebisinga bataagala nnyo okutandika kujajinga oba kwogera nnyo bingi nga sinneegendereza mbeera ki egenda mu maaso wabula okusinziira ate ku bwino gwe nnaakafuna essaawa eno yennyini era nga naawe ngenda kuba mukwano gwange mukulekerako naawe ogende mu maaso n'okubeera nga ate omwewuliriza gwe kennyini. Mu butuufu mpulira ng'amaanyi gampeddemu olw'ensonga nti before mbadde sinnaba kale kumanya nnyo omuwala kugamba baali biki ne Bruno K era nga basinga obungi basubscribers baffe wano abalungi nabalengeddeko nnyo mu comments oluvannyuma lw'obaterayo ate vidiyo eyo eya Eddie Mezaya basinga bamukumwe ne mugamba wa temujajinga temumanyi mbeera ki eyaliwo before y'omukyala nga tannafa temumanyi mbeera ki eyaliwo between Bruno K n'omukyala wabula okusinziira ku katambi ate ke ngenze mu maaso n'okubeera nga ate nfuna essaawa eno yennyini bannange mu butuufu si byangu n'akamu n'akeddagala kugamba biragira ddala nti Bruno K mu kusooka yali n'olubuto alweganye olubuto lw'omuwala mu butuufu yali alweganye nga tali ready kubeera nga atakinga on responsibility y'omwana ono Briella. So ebyo byonna bye yavuddeyo n'agamba nti omuwala yali tayagala social media biki byonna mu butuufu ne biba nga ate essaawa eno yennyini birabika ffe abamu ku ffe tetugenda kubeera nga ate tukola ki tubikiririzaamu olwabwino ono ate gwenva okufuna essaawa eno ngenda kuba mukono gwange nkulekerako akatambi ako kaali kamabegako omukyalo oyo nga tannafa wabula byonna bivuddeyo ate mu nnaku zino okuva omukyalo oyo we yafudde ate Bruno K n'agenda mu maaso n'okubeera nga atakola ki amupostinga. So bwino mungi nnyo avuddeyo bantu bangi nnyo boogedde waliwo n'omukyalo omulala muganda w'omugenzi naye yavuddeyo ate bw'atyo n'abako ebigambo ate mukwano gwange byagenda mu maaso n'okubeera nga atayogera. Ngenda kulekerako obutambi buno bwennyini weewulire ku mukyalo oyo bambi nga tannafa ng'akubidde munnamawulire omu essimu bw'atyo nga amunyonnyola embeera mukazi wattu gy'ayitamu ssaako n'okubeera nga ate amuweereza ezimu ku audio Bruno K ze yalinga amuddamu buli omukyalo ono we yamukubiranga nga bw'atyo alina ate munange ensonga z'amunnyonnyola eziri wakati we ne Bruno K ssaako bambi n'olubuto lwe yali asitudde ate mu kiseera ekyo n'oluvannyuma gwe mukwano gwange ng'omaze okuwuliriza ebyo byonna ojja kuba ate mukwano gwange ojajinga ng'omaze ate okufuna full information about all this that is going on. Naye nga mbagala nnyo mbagayira ddala nsigadde nze Omumbejja Aisha Nasolo ngenda kuba nkusiibula for now kulekereko video zino naye nga ngenda kusaba ekintu kimu watana subscribinga mukwano gwange subscribinga teekako akadde butereevu tojja kwejjusa likinga video eno w'oba ogyagadde gisharinge w'oba ogyagadde mbagala nnyo mbagalira ddala temuseetuka nkomawo n'amawulire amalala ate mangi nnyo mangi ddala. Goodbye for now. This is Rachel, and I'm sure you don't know me, but I kind need your help, and I have a feeling you can help me out. And the kind of help I want, okay, I'm not giving you news, but I know you can make it news, but I don't want it to be news because I don't know. It's a long story, but I'm going to explain to you the details and everything. Ever since I got pregnant, at first we talked to me and Bruno K. At first he wanted me to abort. I said no. So he had to take it up, and as usual he refused to take care of course, the responsibility. So me, I had to leave him. I had to take care of myself and everything. At time has reached, I have to give birth to a baby. Me, my important thing is, or what I want, or why I came to you, I need to find a way to talk to his family, because I can realize he's maybe like a baby of 3 years. He's not ready to grow up. He needs like more 20 years to germinate mentally, as in to grow up mentally.
So I was trying to find a way how I can reach the parents, because these people I'm going to give birth to deserves the right to know the family she comes from. You understand? You man up and tell me that shit right now, like you're saying, but stop sending me messages. But there's nothing that I'm going to take back, man. Stop sending me messages, okay? That's the truth. If there is anything you want to say it right now on phone. So don't send me your funny messages. My friends are calling, my parents are doing. You understand? Just grow up, man. Grow up. What don't you understand by the word leave me alone? What don't you understand by that? What don't you understand by it? Send it through a text. Don't call my friends. Don't do threatening my friends or threatening anyone. So what do you need from me? What do you need from me? So what do you need from me? Because if you go around throwing threats, man, I don't do with threats. Go and do what you want. Don't tell me that shit, man. There's nothing you can, even if you go anywhere to the media, that shit that you're saying, man. You think you can move me? Grow up, man. If that's the lane you want to take, check it. Don't even ever threaten anyone. Do the fuck it. Do it. You understand? Do it. What do you need from me? Yes? What do you need from me? Actually, when I try to talk to him, I'm like, I'm not begging you for anything. I'm not telling you do this or do this for me. This is your child. You're supposed to act like a father, which is not right, because the baby is his and everything. Me, I told him, if you think I'm lying, you're free to carry out the DNA. Your family is free to do it, because I understand his dad is alive, his mom is alive. At least for the welfare of the child, I give birth to this child knowing that the father's family. You understand? Now for him, I don't care what he does. I don't care. Like, I don't want to know about him. To me, actually, he's dead. You understand? Nange, this thing is burning me up. Sichasobola kukyebera. Banange omwami Bruno K yona gyoli. Bruno K yona wosinzidde wona woli, omwana oyo Briella mukwateko, omwana oyo munyweze, omwana oyo muhaginge, Briella mukama akugumye, mukama akututteko maama, mukama akuwa omuzadde. Mukama afuuka omuzadde wo w'okunsi. Now back to you, Bruno K. Bruno K muganda wange. Oba amanya g'amatuufu ye gwani simanyi. Naye buno obubaka bugende ewali Bruno K muganda wange. Okitegera? Bruno K nammwe abali mu industry oba ali mu limelight, mwe abasajja batandise obuyimbi mwe obutannaba kuyiga kwambala mpale, mwe obusesasese empale ziri eno mu bunyero mwana. Ne muganda ne mutusanga nga tuli ku street tunyirira bulungi, omwana n'atambula n'ogamba baby tambula. Omukazi amaze okuwa omwana ojomanyire ensi mbu abadde ayagala life yebere undercover. Bwabanga abadde ayagala life yebere undercover, kiki lwaki omugyeyo mu kufa kwe? Lwaki tomuleseyo mu undercover ye? Bruno K kankupulire, ne bw'onoofuna sente, ogenda kubanga otula mu corridors nga some questions are burning up your heart. Some questions are gonna burn your heart down. Omanyi obuzulumi omukazi obwagenze nabwo, omanyi obusungu omukazi oyo bwagenze nabwo. Kati oli ku media wano tomanyira mbu tubadde tukuza mwana oyo kyali wange. Fuck byamazi togamba bakuterawo ganga y'abakyalibo, tosobola kwawulamu amabriera mbu oyo kyali wange. Fuck bro, tosobola kwawulamu mama briera nga bakuteddawo ganga y'abakyalibo. Gwe bakyalibo wegadanga nabo mwabasajja mwabagenda ne muzala mu bakazi mu baana b'abandi nga nawe enkya mukama agenda kuwa omwana omuwala, omusuule omujje ku ddaala, omusanzanyirire entumbwe yeekukubye, omukubye olubuto aguddemu, omulesaawo obuukidde abalala nga tomuwadde na reason lwaki omuleseewo, nti gundi nkuleseewo naye reason yekulesezaawo yeeno. Omukazi afudde ate omanyira abantu mbu oyo kyali wange. Fuck, tomanyi bakyalibo, bakuterawo bakyalibo. Bakyalibo bonna wegadanga nabo, osobola okwegadanga ne kyaliwo wegadanga naye. Tosobola kwawula ku bakyalibo ne maama w'abaana aberekere maama w'abaana. Ne bw'oba ogenze mu maaso n'owasa omukazi, maama w'abaana asigale nga maama w'abaana. Bannange mwe basajja mmwe nga bw'otayagala kukaabya maama wo maziga, nga n'omuntu atunuzaamu ekiso maama wo omukyukira nawe n'omufumita. Leka okukaabya omwana w'abandi amaziga. Okitegera? Omufudde sawa zino kyaliwo kubanga afudde. Omuntu omufuta ayogebwako kibi, naye omanye ebibuuzo byagenze nabyo. Do you have those answers? Those questions are gonna hurt down your heart, bro. They are gonna hurt down your heart. Lwaki otomanyira?
sebo kati kyaliwo lwaki kyaliwo tomuleseyo mu undercover gyabadde omukazi yalwalidde omwezi gumu record zimeka zobadde okoze TV zimeka zobadde ogenzeeko lives zimeka zobadde ozeeko ovja ku live ogamba simanyi Oscar kakati muunya kakati sente kakati muunya kakati ono dentist simanyi akola bulungi okutu mani Bruno naye nga tosobola kugamba banange bafanizi bange nina ina person wange ali so secret tayagala bintu bya media naye ali bubi send me your prayers bwana abazengulu nja mukolerayo surprise banange mujja mumanya but I need your prayers never tochogerangako naye kakati wano mukati am so heartbroken teguna wakumenyeka mugenda bagenda kugusetereza bwe bati oberenga n'ekitiro tesobola gujjawo